wavuddeyo mbu oli mu conference era kati ekiri ewaka batumbudde radio n'omala okuba essimu ku neighbor muliraanwa yakunnyonnyola kati endongeri bali mu ddiiro basookako na dansi bw'abalekedde emirimu naye tewali n'omu yagukoze saa ziri mmeka kati ojja kulaba ow'ebintu akyavuga gogolo ow'engoye bali mu muzannyo bafunye chance afande afulumyemu bakukyawa kubanga abaana obusungu bwo bungi nnyo nti buli lwokwata kyokutte okuba mukube kati agenda okutunda ku mukono kuliko enkovu naye nga ya maama atunulira okugulu nkovu yali ya maama atunulira eriiso ayina enkovu kwegamba naye nga gwabeezaalira naye nga enkovu zonna ze bayina omwana n'atuuka n'okwebuuza oba ono yanzaala busungu kati bali eyo bazannyo ojja basanga olyoka otuuka ewaka ng'ow'engoye zikyatonya ki amazzi we bakulengerera ng'oddayo asooka okulengera n'asooka ayita banne bonna n'abanoonya yonna gye bazanyira n'abalabula buli omu ku omu weewonge musaayi weewonge musaayi naye ng'ekibeewonza musaayi kiki maama ava ku kyaki mu lukuŋŋaana wange oyo ye bbaawe yakwesonyiwa dda mukama yamukuwanga kirabo omusajja si mulokole naye musirise muzibu kuba yategeeranga ekinaakuuma amaka bw'atasirika kati ye n'aba mugezi mangu nnyo n'ategeera ekyokukola naye omutabula ogenda n'ova ku kyaki nga bw'osiibyewo n'otuuka ewaka n'olyoka otabuka baana mmwe muli basiru ani gwe ngambye okutereka obugi saabagambye nti ndi mu kusiiba lwaki mulesemu ekikopo kimu bagambye ebikopo 3 oba ebikajjo baliwa mpa ebikajjo byange nabagambye mubinterekere yani aterese ffene omanyi tuyina abalokole nga bw'asiiba akeera ku makya n'atandikira ku sumbusa ez'oku breakfast nagamba munzigireko ezange ne batema ebikajjo naga ennyingo nkolera nnya ne baziteeka mu sitoowa ffena ow'ekyemisana ojja kunsalirako owange ne batereka n'olyoka otuuka okusiibulukuka sumbuusa ebikajjo ffene amaana emmere byonna kati ogenda okutuuka sitaani ng'anaakutabula nga gw'owadde ffene bamulidde ne balekamu omuwulo ogwo n'olyoka ondabira mulokole n'atabuka olwa ffene n'atabuka olw'amandaazi n'atabuka olw'ebikajjo n'atabuka olw'obuugi naye mulina amagezi temutegeera baana mmwe basitaani mmwe ate mumponye lwakuba ndi mu mwoyo kaakati baawo n'asirika omanyi si mulokole naye n'asigaza ebibuuzo nga yeebuuza oba okuba mu mwoyo kyeki kubanga otabuka bw'owoza ndiki ndi mu mwoyo kaakati n'atawaana naga kubanga yadde abasajja bano yadde si balokole naye era waliwo kyagera n'awulira nga tamatidde yadde si mulokole mbutuufu nga
ebikolwa byo nga oluusi asiriikirira ne yeewuuza ng'alabira ddala naye atannalokoka ng'okoze akantu ye kaatasobola kola. Ate abo abasajja ennaku zino rediyo zajja, atuula ku garagi gy'akolera n'asiiba ku njiri ya Musumbato, n'alyoka akomawo ewaka ng'alinze okulaba obulokole bwo. Abamu kyakola akeera ku galagi, balina pasita gwe bakola naye ku galagi, n'akeera n'agamba ngende mbuuze nkakase, n'alyoka atuuka ku galagi. Pasita jangu, pasita jangu, pasita omuntu ow'omwoyo yaliwa? Pasita n'alowooza ku luno Haji alokoka. Haji jangu otuulire wano. N'aleeta akatebe. Haji omuntu ow'omwoyo abamuwombeefu n'amugirayo ebibala byonna. Ono n'asiriikirira. Ono bwe yeeyongera alowooza ku luno alokoka. Oli bamunnyonnyola naye ng'ekimusirisizza agezaako kompeyaringa bye bamugamba n'essampo y'omulokole gy'alese ewaka. Bagenda okumaliriza era okumubuuza, kaakati wandyetaaze okulokoka? Nga tasobola kulokoka olw'ekifaananyi ky'olaze.